Aliwo akaana ak'obuwala koolaba nga keeswaza keemala munoga weevuma okuba omuwala. Sasira nnyo abaana be tuzadde ab'obuwala. Kama walabanga boonooneka naddala abange benzadde. Taata oba ntwaliranga nga bukyali. Oba ntwaliranga. Tweyanziza nnyo. Nnyo. Abazadde mbagamba nnyo tukuza abaana ng'abagenda okubatunda naye abaana bajja kutusala, abaana bajja kutudibirira. Tunuulira omwana oyo omuwala Mr. Calvin gwakutte n'awa ssente ze, tamanyi gye yazijje. Mu bantu bonna n'abafamire ye yabulibwayo amuwa ssente okujja Cephco mu kkomera. Omusajja n'akwata ssente n'azikuwa ne bagamba mwebaze n'oyimirira n'okwatamu kiwato mbukubanga wabala, mbukubanga owooma, mbukubanga oyina amaaso, mbukubanga oyina enviiri. Mukwano gwange ne bw'oba wasoma empisa ze zikulembera buli kimu. Obwetowaze obukkakkamu bye bikulembera ensonga zonna. Mukwano gwange tolina mpisa era nkusuubiza nti oli mu kudiba essaawa yonna, era nze sijja kwewuunya oba sijja kwekanga nga nkulaba wano ng'okubamiranga kubanga tolina mpisa. Abazadde mufunye ekyokulabirako bamufune ekyokuyiga mu kuza abaana n'obukkakkamu n'empisa n'otafukamirako wadde okwebaza omusajja. Oyagaza ki obwana obuto obutaswala? Weeyambulira otya omwana gw'otuuse okuzaala? Okunamira abaana. Abasajja ab'emyaka gyo baakubulayo. Mukazi gwe otambuza ki ali mu kututtira emigigi emito? Zari Hassan oswaza. Oyogera eby'amazima osobola okusigala ku kigambo kyo, naye ate buli w'olimba kikwetaagisa ebigambo ebirala 10 okusobola okusigala ng'okyayimirizaawo obulimba bwabwo. Kati nno gw'ayagala amazima wenywereze ku Edimizaaya, the source of truth with no intimidation. Atatisibwa. Abantu bangi bavumye era ne batyoboola omukyala gwe bayita Zari nga bamuvunaana nti ayagala obuvubuka oba obusajja obuto, era nga bo bagamba nti akunamira abaana, nti alabika alina endwadde zaali mu kutambuza, era nga bagamba Zari mukazi wa ttima kubanga yeeyambulira obwana obuto. Nze nno Edi Mezaya abo mbayita bajega era basiru era bagwagwa. Zari Hassan tayagalangako ku mwana muto. Constitution mu nsi yonna describing omwana omuto yoyo atanaba kuweza myaka 18. Omuntu yenna aweza myaka 18 abeera muntu mukulu, era wazza emisango bamusibira mu kkomera ly'abantu bakulu, era abeera entitled okuwasirwa oba okufumbirwa singa aba ayagadde, kubanga aba atuuse okwebakibwako oba okwebaka ku bakazi. Zari tayagalangako ku mwana muto. Igwe bw'obeera ng'oyagala abakadde bo obaagala kubanga oyagala kubabbako ssente zaabwe. Zari tanoonya ssente mu basajja, anoonya mu ssanyu. Ssente azirina kati n'asalawo n'agamba ani anampa essanyu, kubanga omuntu akola ssente kwegobako stress. Twala ensonga ya Zari ng'omuntu agenze mu dduuka n'ogula emmotoka, waliwo agula baasi, waliwo agula vitizi, omulala agula 1,200, n'obeera wagula lukulana mipiira 10. Dwaki?
kubanga sente ze wezikoma. Bw'ogenda mu dduuka igwe n'ogula essaati nga edi gye nnyambadde omala n'agula ka t-shirt oba ka jampa igwe nga tebakuvunaana. Lwaki olowooza gw'olina okutegeerera Zari? Waliwo abantu abagenda mu woteeri nga Edi Mezaaya n'asaba obuugi porridge n'ate omulala asaba wayini oba viini, kimanyi bamuyita viinyo. Kaakati lwaki ye takusekerera gwasabye walagi? Lwaki kolowooza nti Edi Mezaaya asabye obuugi ye fala gw'ontegeerera? Bannayuganda tuyige okuwa bannaffe respect. Zari talina musango gwonna gwe yali akoze era gwalowooza nti Zari alina omusango gwakoze, toweerumya mutwe. Genda omuguleko omusango ku poliisi ekuliraanye ogambe nti Zari ayagala obuvubuka obuto, oba genda ogambe bannyoko oba baganda bo nti mwewale Zari. Naye njagala okimanye ekitukoze okuva ku makya paka ddi kubeerako nakasente mu nsawo. Omugaso gw'akasente mu nsawo kukugobako stress, kwetuusaako byoyagala, so si kulowooza nti nate okoze sente zo weerumye ate otandika okulya ebivunze. Waliwo enjawulo wakati wa Zari ayagala abavubuka abaagala sente, n'obeerawo enjawulo wakati era w'abakyala oba abawala abaagala abakadde, abasajja abakadde. Omuntu yenna ayagala omukadde aba ayagala kumubba, tebeerayo laavu. Era saagala ojje ku makya onsirikira agannyogo ogambe wafumbirwa omusajja ali mu myaka 5 plus nti olina laavu ye. Stupid! Ebyo genda obigamba abagwagwa. Obeera oyagala kubba. Teriyo Mukama Katonda gwe yali atondedde laavu kwagala bivunze. Ebyokulabirako ebibala bw'oyagala ffena avunze oba ffena yakengera. Kati lwaki ogamba Zari agenda ayagala ebisajja ebivunze ng'ate abavubuka abato abaakavubuka weebali abalina ebyo amini abaagala ebyo Zari byalina ze sente? Kyemwagala okugamba nti Zari alina ensobi okubeera ne sente ze? Bannayuganda mukomye obugwagwa. Lwaki yo omuwala bw'ayagala omusajja omukadde bagamba nti yayiyiza? Oyo omuwala mugezi ayiiya yeetega. Lwaki yo omusajja bw'ayagala omukazi amusinga ku myaka nga mulyoka mutikka agamwa agannyo? Musimanyi Zari nyo. Nze ndi ttiimu Zari. Era ky'oba olaba nti nze eva mbeera ttiimu Donizera, ndi ttiimu Bad Black, ndi ttiimu Magi Nalongo AK47. Nti banoonya sente zaabwe kwewonya maggwa kubafumita. Oli n'agenda mu dduuka n'agula engatto, ate kati nnoonyeza sente zange, ate kati onsinikirako nti jjamu engatto otambulire mu macupa ga nsale. Oli mulalo? Olinamu akategeera? Ye Zari gwe mugamba mbunna abaswaza mwana wa nnyoko. Obwavu bwe bugenda ku bwongo bw'omuntu buli kintu kyonna kirabanga ekitagasa. Omuntu omwavu kasita alaba omuntu afunye ekyo ye kyalowooza nti kyekirooto kye ng'atandika okukolima. Maama Zari atonoonera abaana nnyo. Naye ng'ate Zari akola kituufu. Nze nkugamba olwo abagenda mu woteeri okulya ekyemisana ng'emmere alina emitwalo 10. Ate ne wabeerawo ba Edi Mezaaya abagenda mu wino okulyayo akatogo.
ekyo kibabuulira amazima. Genda ku levo ye Uganda wansi waliwo abasula e Katwe n'abasula e Muyenga n'abasula Ministers Village etc. Gwe kyeki kulowoozesa nti nze azaalibwa Emityana ndi Fala ow'e Masaka ye mugezi oba ewe Mbalala. It is choice. Inze nasalawo neŋŋamba nti nno njagala kubeera Mityana gye njagala okuzimba. Gwe lwaki oŋŋamba ngolo nasalawo bubi? Gw'olina okuntegeerera. Ako akakazi bannange okaagala okanoonyaako ki? Gwe oba ogenda okkeebakako. Okay, nkolera choice. Kyoyagala okuŋŋamba nti gwe osobola okukeera ku makya n'ontegeerera. Teri muntu mu nsi muno amanyi muntu kwesinga. Abantu abasinga mulebeza agamwa ne mutikaaga nnyo musimanyi gundi mumanyi tosobola kumanya muntu. Ne mutuuka n'okuyingizamu ebyamawanga nti kulwokuba nti simanyi Zari kituufu musoga. Bannange nze nkubuuzizza, tunula mu mmotoka yo gy'ovuga azirina. Teriiyo mmotoka esingayo waguleyo kubanga esente zo wezikoma. Gwolowooza lw'omunnayuganda taagala kulinnya nnyonyi. Tuuka ku kisaawe Entebbe, ffenna tuyita Ntebbe. Ne waliwo alinnya egenda e Dubai, ne wabeerawo alinnya egenda e Saudi Arabia, ate ne wabeerawo alinnya egenda mu America. Naye nga ffenna okuva e Kampala tuviiriddeo mu nnyonyi egi. Abamu ne tutuuka e Rwanda ne bagenda mwegenda mu South Africa. Abamu ne basigala mwegenda mu Europe. Abo ne basigala mwegenda e China. Buli muntu walina testi ye. Mulekerawo okututikkira agamwa. Zari amanyi bulungi abaana bazaala. Waliwo abantu abalanze benneewuunya balowooza abamu nti ku lw'okuba bba wa Zari Ssemwanga yafa, Zari talina kubeera mu bulamu bwe bw'ayagala. Muli bagwagwa. Ate Zari yeetaaga okuweebwa credit, akuzizza abaana be mu bulamu bweyagaza. Abaana basomye, omwagaza ki? Kati oyagala ssente za Zari zisigale ku akawunti bazikwate ng'amaze okufa, baziwe bakateeyamba be baazikola, oli musiru. Alina okwesanyusa. Oba alabye omusajja we weegomba n'agamba ono kamuteekemu ssente. Nga nammwe abakazi bwe mugenda ne mwagala abasajja abatuuse okubazaala, ate mwe ne mwewaana nti nno gundi muyiiya. Lwaki temwagala bo abasajja bayiiye? Muli bagwagwa. Munansonyi Bannayuganda bangi bayinza okuddayo ne bagamba nti endimiza yo owagira otya ng'olunaku gw'ojja n'ovumirira abavubuka okufumbirwa. Yes, okufumbirwa omusajja nga yafumbirwa si kikolwa kya buntu bulamu. Naye ate bw'obeera ng'olaba oli mugwagwa kafumbirwe. Tosobola kusanga musajja wakabi ategeerekeka alina ku brain asobola kufumbirwa. Kakati temulyoka muyimirira okwo Zari ne mumumalako eddembe, mukazi wattu munamulwaza ne bikasikonda. Zari Hassan kola kyoyagala. Omuntu alina ssente kyalemwa, gwe wenkata tozinga. Ate mulina okuyiga okwawula. Amatama gabeera abiri, lino na lino. N'akabina. Embato z'ebbina ziba bbiri, yiga okwawula nti lino bbina, gano matama. Nti gwe omwavu omunaku
gendo yagale abasajja b'abakulu abaavunda abakongola enseenene abanoonyeza ssente zaabwe bazzali bajja genda balye kye baagala nga bwogenda n'ogula emmotoka ya vidiizi omulala n'agula Mercedes omulala Range Rover. Okutegeera si kwa buli omu. Zari yasoma constitution y'ensi yonna n'agiteeka mu bwongo egamba etya nti omwana omuto abeera wa myaka 17 tomwagala. Teri mwana gwe yali yeyambulidde wa myaka 17 ayagala abasajja bakulu abasusiza emyaka 18. Era yensonga lwaki teriyo omusango gwonna gusobola kuloopebwa Zari. Kale Zari musobya nze njagala otukube gundi genda omukuleko omusango nja kukutya era nja kubeera ku kisayidiro. Lwaki gwolowooza nti n'omuntu bw'ali engege alidde engege mu ssiru wabula gwali ebijanjalo gwe mugezi? Nze kyova olaba sinda muntu yenna nyina gwempisa mu maaso bano bamulya mbizzi. Nze sirya mbizzi ne baliwo abagirya nange nina byendya bo bebatalya. Oba mutegeera bulungi kati ensi bwetyo bwetambula. Ensi bwetyo bwetambula. Wamma Zari weerire buntu bwo. Ne bano abakwogerera bwe balimala okufuna ssente bajja kutandika okulowooza nga ggwe. Endowooza y'omugwagwa esigala nga yakigwagwa. Oba muntegedde bannange munsonyiwe noise gye muwulira oba gye muwulidde mu vidiyo yaffe ndi mu kiyungu. Rita ali mu kukola mirimu gye egy'omu kiyungu, so munsonyiwe olw'ekyo. Naye nga mbabuulidde mulekerawo okubeera abagwagwa. Awulira nti Zari ayina ensoli genda omutwale mu kkooti bamusibe era bajja musalira omusango. Omuntu omwavu aba n'entonda aba ne fitina buli kyalabye kimunyiiza ate abeera mu ssiru.